يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه. أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين تفرد بألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. أشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فكشف الله به الغمة حتى تركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أمتنا مجفوغا الله تبارك وتعالى سبا الله ويشتيبه أسيبين غيرنا يمدين بكم بك نبي محمد صلى الله عليه وسلم. emirundi ejaayita twalaba ku nsonga y'obufumbo n'obukulu bwabwo, era ne tulaba obusiraamu buyigiriza butya ku ibaada eyo. So nate olwaleero katubeeko ensonga gye twongera okulabako, ng'ensonga eyo si ndala wabula sababu kathrati almushkilaati wa tafaaqumi alkhilaafaati, ensonga eviirako obuzibu, ensonga eziviirako obuzibu obw'amaanyi ennyo n'okuba nti abantu baawukana nnyo mu bufumbo. Awamu n'ekyo nga yadde ibaada, wabula katulabe kuzimu ku nsonga ki ezireeta obuzibu mu bufumbo obwo. Abantu ne baba nti bafuna ebizibu eby'enjawulo mu bufumbo obwo, ne baba nti bafuna n'okwawuka n'okw'amaanyi mu bufumbo obwo. Nsonga ki ezireeta embeera eyo? Inna sababa kathrati almushkilaati wa tafaaqumi alkhilaafaati, temazima ensonga ezisinga okuleeta ebizibu n'okwawuka n'okungi ennyo mu bufumbo buno, yadde nga ibaada nkulu nnyo, ensonga eziviirako embeera eyo wa shuyuu'i talaaqi walfiraaq, n'okubeera nti talaka olwaleero zifuumuuka bufuumuusi mpitirivu, kwegamba tezikyakola mawulire, okuba nti olwaleero bayimaamu emirimu gye bakyasinza okukola nsonga za talaka ezo. Imaamu nze njagala haji ampe talaka, imaamu nze taata fulani njagala ampe talaka. Okubeera nti talaka olwayo tezikyakola mawulire, tekikyatiisa, kiwulikika nga kya bulijjo. Ensonga eziviirako embeera eyo li asbaabin taafiha, nsonga nnafu nnyo. Ensonga eziviirako embeera eyo kwegaba nsonga za bubuze, nga n'ensonga eyo si ndala innama huwa taqsir fi ma'rifati al-ahkam ash-shar'iyya wa adab al-hayati az-zawjiyya. Ensonga eryetya, ensonga ya kubeera nti abantu tebafaayo kumanya Allah agamba atya n'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ku mbeera y'obulamu obw'obufumbo, nti obufumbo bulina kutambuzibwa butya tabaqan li ahkaami shar'iyya, ng'omuntu agoberedde amateeka g'obusiraamu ku njigiriza gye gayigiriza. Abantu beesuulirayo gwa naggamba, ebyo tebaagala kubimanya, so nga ate bye biviirako okubeera nti obufumbo bw'abantu olwaleero tebuteredde. Lwaki? إذ كيف تكون الأسرة في هناء وصفاء، lwansonga famire esobola okubeera etya nga eri mirembe n'okweyagala. Famire esobola okubeera etya nga eri mirembe n'obutebenkevu. wazawju dhu badha'in wa jafa, ng'omwami musajja muzibu nnyo ate era mukakanyavu. Kyenjogera ku ekyo, ng'omwami muzibu takoleganika naye. Idha ghadiba nafakha, bw'aba anyiiza aboggoka. Tate
lunyiga aboggokerawo. Fihi hubbul ananiya, yeerowoozaako yekka. Mwami ali mumaka semaka, naye nga ye kyasinga okwagala kwerowoozaako ye nga ye. Khairuhu mukfal, ng'ebirungi mu ye biggale. Wa sharruhu mursal, ng'ate ebibi mu ye bye musinga okulaba. Mbuulira oyo bw'aba semaka, amaka gagenda kubeera gatya mu mirembe. Kafun yabis wa wajhun abis, ekibatu kye buli ssaawa kibaledde okuba nti kituusa ku muntu obulabe. Wa wajhun abis, ng'ekyenyi kye lubeerera kibaamu emitaafu. Mbuulira ago amaka gagenda kubeeramu gatya emirembe. Lizumalaihi wa asdiqaihi ardu layina, bw'abeera eri bannene mikwano gye nga muntu mulungi mukkakkamu nnyo wa ddembe. Wali ahli baitihi, naye ng'ate eri abantu b'ennyumba ye naarullahi almuqada, afaanaganako omuliro gwa Allah tabaraka wa taala ogwakumwedda. Muamalatun fasida, ng'akolekana n'abantu be mu nkolagana esembayo okubeera embi. Wa aqwalun safila, nga n'ebigambo ebimuvaamu eri abantu b'ewakaawe si birungi. Ebyo olwaleero tubiraba. Omwami n'abeerawo ewaka, gwe n'obeera ne famire, naye nga buli muntu olukuwulira nti wuuyo alabika yatuuka, buli omu n'anoonya waayita. Bamanye ettaggwa ezze. So nga ate ekyandibadde kisinga obulungi ti abantu okuwulira nti semaka akomawo ewaka, buli omu najja dduka kwanirize. Akomyewo taata, ya mwami akomyewo, abayi kitammwe wuuyo azze, buli omu adduka ajje nga ajja kwaniriza. Naye ebitendo biri bye tulabye waggulu bwe bibeera ku mwami omu nga semaka, mwana wattu ago amaka tegasobola kubeeramu mirembe na butebenkevu. Tekikoma ku ludda lw'abaami lwokka. N'omukyala bw'aba teyategeera Allah tabaraka wa taala atiyigiriza atya, atugamba atya ku maka bwe galina okutambuzibwa, n'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam ayigiriza atya, n'omukyala bw'abanga alina obukendeevu ku sayidi eyo, kaifa takunu al-usra fi hana'in wa safa, amaka gagenda kubeera gatya mu mirembe n'obutebenkevu. Wa zawja, ng'omukyala ali mu makoomo, tharthara, ayogera nnyo, ayomba nnyo. Ta'anatun la'ana, ng'omukyala ali mu maka avuma ate ng'akolima. Wallahi abakyala bavuma. Omusajja atuuka n'okutya okudda ewuwe. Omukyala asobola okwogera ekigambo ng'alowooza byakuweneena naye nga kivumo kinene. Bannaye ebigere bitunda, ebigere byantunda, ebigere byakutunda yoyo omwami wo Allah tabaraka wa taala gwe yakugerera nga yoyo. Ta'anatun la'ana, omukyala ng'avuma, ekyo kiba kivumo. La'ana, ate ng'akolima nnyo. Eriyo omukyala ng'akolima nga n'ensonga entono nnyo bw'eti akolima. Kale era Allah kasita alaba, kasa Allah wange alaba, ojja kiraba musajja gwe, kale oliba olaba kaki, naye nga gwakolimira ebyo byonna, enkya gwagenda okeera agambe nti owaayi mbadde neetaagamu hijaabu, anti kati nze gwokolimira ate ng'enkya gwogenda okeera onnyonnyola ensonga. Mwana wattu biba tebinyuma. Amaka gaba gagenda kubaamu gatya emirembe. Omukyala ayomba, avuma, akolima, la taruda biaishi lkafaaf, nga tasiima kuwangaala kusinziira ku busobozi bwa bbaawe. Asaba bitasoboka, omwami byatasobola. Amaka tegasobola kubaamu mirembe. Tansa alfadla wa tunkiru aljamil. Omukyala oyo
nga yeerabira ebirungi omwami byamukoledde na buli kisanyusa kye yali amukoledde nga takyogera nako wabula ayogera bibi byereere. Watukthiru tashakki, takomaawo ng'akomplaininga nnyo, aloopaloopa nnyo. Olusimbula ekigere nova, alo maama eno siri mu maka, ndi ku mpiso, ndi ku nkatu bannange, Allah yangerera naye bannaye yangerera omwami ono, nze ebizibu byendi naye nga n'ensonga entono eteetaaga kuloopa ng'aginnyonnyola ku buko. Ekibuuzo kiba kigamba omwami ono agenda kubeera na kitiibwa ki mu bazadde bo singa onaagenda mu maaso ng'omuloopa nga n'akasonga akateetaaga kuloopa ke musobola okumaliriza nako okaloopayo. Watukthiru tashakki, omukyala ng'ayitiriza okukomplaininga nga n'ensonga eteetaaga komplaininga agikomplainingako, amaka gaba gagenda kubaamu gatya emirembe. Yaqulu nabiyu sallallahu alayhi wasallam, ategeeza n'atuyigiriza omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam n'atugamba nti talatu fi nnaari, ku lunaku lwe yagenda mu Isra wal Mi'raj, agamba omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam agamba nti lwe yatwalibwa mu ggulu yatwalibwa ku muliro, fa idha aktharu ahliha nisa, naye agenda okwetegereza nga abantu abagenda okusinga okubeera mu muliro omwo be bakyala. Faqiila, abaaliwo be yali annyonnyola ensonga eyo kyebava bamugamba, lima ya Rasulallah, lwaki bakyala owange gwe omubaka wa Allah, lwaki era bakyala? Qaal, kyava agamba omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam, yakfuruna al-ashir, yakfuruna al-ashir wa yakfuruna al-ihsan, bajemera babba baabwe n'ebirungi bye baba babakolera ne babimenyawo ne babanga abatalina kalungi ke baali babakoledde mu bulamu bwabwe. Law ahsanta ila ihdahunna dahara, nga singa oba olongoosezza eri omukyalo omu ku bo n'olongoosa gyali omwaka mulamba, thumma ra'at minka yawman su'an, olunaku lumu n'akulabamu ekisobyo kimu bwe kiti, qalat, omukyalo oyo agamba, ma ra'aytu minka khairan qat, mu bulamu bwange musajja gwe siina kalungi ke nali nkulabyemu. Naye ng'olongoosezza gyali omukyalo oyo mwaka mulamba akulabyemu ekisobyo kimu bwe kiti. Amaka ganaabamu gatya emirembe n'okwesiima n'okweyagala. Singa omukyala ali mu maka aba afaanaganako bw'atyo, nga n'omwami mu maka aba afaanaganako nga gwe tulabe waggulu. Ekireeta ekyo kubeera nti abantu tebafaayo okumanya obusiraamu buyigiriza butya obufumbo bwe bulina okuba nti butambuzibwa. Ayuha zawjul karim, owange ggwe omwami ow'ekitiibwa, kankuwe ku magezi butya bw'olina okutambuza amakaago ogeeyagaliremu. Iyyaka wal mu'atabatu al-kathira, nkwewaza okubeera nti weerondalonda nnyo eri mukyalawo, buli kamu omunenya, buli kamu okubeera nti weerondalonda si kirungi. Fa innaha turithu dhaghina, lwansonga buli lwoyitiriza okuba nti mukyalawo omulondoola kwega buli kamogo nga bw'okwogerako buli kimu, omukyala ono ogenda mumalamu amaanyi amanye nti owange ye bw'atyo bw'ali, ne bwe nkola ebirungi ebifaanana bitya era tajja kusiima, kammale gakolanga bwendabye. Wala tamna ahlaka rifdik fayamillu qurbik, togaana bantu bo kubeera nti bakubeera wala, abantu bo bafuula okuba nti bakubeera kumpi, babeere nti babeera kumpi naawe. Abantu bo tobaleetera kuba nti bakwesamba, wayakrahu hayatak, babeere nti batamwa n'obulamu bwo, batamwa okubeera okumpi naawe. Nedda, beera mulungi gye bali, obakume, obeere ng'obasembeza gy'oli. Yaqulu nabiyu sallallahu alayhi wasallam,
nabbi sallallahu alayhi wasallam atuyigiriza n'atugamba nti kafa bilmar'i ithman, kimala bumaze omuntu okubeera nti afunye ezambi, kimala bumaze omuntu okubalibwa nti akoze ezambi an yudayya man yaqut, ebbanga lyomala ng'ogalabanjiza omuntu akufumbira ewaka. Buli bw'ogalabanja mukyalawo kikumala bumaze okubeera nti ofunye ezambi. So gwe muganda wange ampuliriza omwami ow'ekitiibwa, olina okubeera omwegendereza, olina okubeera omuntu mulamu, olina okubeera omukkakkamu eri mukyalawo n'abantu b'ennyumba yo. Abantu bo babeere nti baba basanyufu gy'oli, so si kubeera nti batamwa, okubeera nti olabiseeko gye bali. Biiznillah katuwummulemu tukomewo ate tube tumaliriza darusi yaffe. Wa barakallahu fiikum. يا من أجبت دعاء نوح فانتصر وحملته في فلكك المشحون، يا من أحال النار حول خليله روحا وريحانا بقول